Omuyimbi Rema Namakula yeremye omuwala we okusisinkana Fiona Nyamtoro. Akatambi we kali maaso nja kubanga nkakutuusaako ate Karona Ntongo abotodde ebyama kiki ekyaliwo wakati we ne Eddie Kenzo. Byonna gye biri obutambi nja kubanga mbukuwa President Museveni biki byayogedde ku corruption. Amawulire mangi gengenda okubanga nkutuusaako maaso awo naye nkugamba nti omukutu tuli gumu gwokka NCK TV. Era wobanga tona subscribinga kikade obeere ngo subscribinga era womala ngonyiga kadako ebisigadde byonna mbenga mbekutuusaako. Tukatandike n'omukyala Zari Hassan. Abasinga obungi gumumanyi nga Boss Lady yatabuse era atabukidde balamu be bagamba nti waliwo omuntu gwe beekobanye naye ate bamulwanyise. Kyagamba nti mbu tebalina magezi bandibadde beekwata naye ne babanga oba oliyawo bakulaakulanya bizinesi oba ezo ssemwanga ze yaleka munange mukambwe mukko naye ebigambo bibyo kali abaana baganda baivani basiru obongo bawo parent banzije mu system abeeko kyakolawo okumanya basiru nnyo wenkugambira nti basiru nnyo tebasobola kwerooleza kugamba nti oli omukazi ayinamu emigabo gye n'abaana baffe balinamu emigabo gyaffe naye singa tubakwata bulungi bali abantu bayinza okusigala nga batuwa kasente nga batulabirira. What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Mutulwanyisa n'ebizimbe bya Uganda tutuse n'okubaana batuse n'okubatwala mu kooti. Ate yalimba abantu mbe yatutte mu kooti yose mwanga atwala ni mu kooti talina kuba administrators. Mu busiru bwamwe muwuliriza Kinene who is there for his own benefit. Kinene was getting 20k a month from Brooklyn. How much does Semwanga get eyayita muganda wa Ivan gwenkulagira nti bali abaana baganda ba Ivan basiru obongo bawo bati ebiri mu Bazari the Boss Lady munange nga yanukula balamobe tetujja kugendayo nnyo kubanga byonna mubiwulidde. Ye omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 20 omwezi guno gwe tulimu omwezi ogw'omusanvu ajja kubanga ayogerako eri eggwanga era agamba nti ajja kubanga afokasinga mbu matters of wealth creation wamu mbu matters of national importance naye nga womanyi nga bulijjo era ebisinga obungi byabayogerako ayogera ku corruption era kankuleeteyo kakiripu katini nnyo nga olwasembayo kubanga ate emphasizinga ku kintu kya corruption era kitusuubira nti oba oliyawo agamba nti okulwanyisa corruption mu kantu katono nnyo era balina engeri nnyingi nnyo gye basobola okubanga balwanyisa. Kakano nno labako akatambi. It's not as difficult as people think. You will see in the coming days how we are going to cause a lot of casualties. Some few months ago, I hear that the Minister of Finance created a group to audit the employees, find out whether there are ghost employees. And within a short time, they have found a big number. Auditor General, I think the Finance told Auditor General. Now, Auditor General, instead of giving the report to Finance, went to Parliament. Now, this is not a political matter. So I'm going to write to CID to go for these people. Because this is not political. Committee of Parliament. Committee of Parliament is not CID. This is trying to divert now. Now you see, these people they are not clever. The money is coming from a known source. I have sent you money to pay 20 people. Each one is being paid so much. You go and you pay 25. You create artificial people. It's very easy to find out these artificial people. It's a matter of time. Therefore, fighting this corruption is not as difficult as people think.
You report these corrupt people. You will see what will happen. They will give up. By the time we run out of space in Luzira, people will have lost appetite for corruption. Ngate abanakibiina kya NUP bo balangiridde okubanga ennaku z'omwezi nga 23 bo bajja kubanga bamakinga ku palamenti. Lesi banakibiina kya NUP bokka bannayuganda bonna nga balaga obutali mumativu ku corruption agenda mu maaso mu palamenti. Tuddeko eyo tuddewa omukulakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ebibye byeyongedde okulanda owaaye banakibiina group emu y'abanakibiina kya NUP nabo bavuddeyo ne baba nga bademandinga mbu aveeyo ennyonnyole ku kawumbi kamu 1.7 billion gye boogerako biibino munnange temugamba mbu nsala mugambo biibino njagala mulabe akatambi. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya NUP Right Honorable Joel Bisekezi Ssenyonyi ke kaseera aveeyo atangaaza eggwanga ku bigambo ebitiŋŋana nti yakwata ekyoja mu miro ky'akawumbi kamu n'obukadde 7 okulaawa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Honorable Joel Bisekezi Ssenyonyi alabise emirundi egisukka mu gumu nga yeetooloolwako emivuyo ku bikwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. N'olwekyo kano kadde katuufu nnyo okuwa bannayuganda ennyinyonnyola ematiza. Nga bwe tulabye pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azaakola ng'awulidde omuntu yenna owa NUP nga yeetooloolerwako ekigambo nguzi, ne ku mulundi guno ffe abawi b'omusolo tulowooza nti ku kya mukulu munne Joel Bisekezi Ssenyonyi aluddewo nnyo ddala. Yandibadde akoze ekimanyiddwa kyakola bulijjo nga muno mwe muli okuwaliriza kw'oyo okulekulira kw'oyo alidde enguzi, okugoba mukulu munne kuba alidde enguzi ey'akawumbi akamu n'obukadde 7, okulagira abafuutusoodya b'ekibiina kya NUP okutandika okumuyeeya n'okumukolamu obusolosolo n'okumuyimba mu buyimba ku mutimbagano. Tusaba pulezidenti wa NUP aleme kuvumbeera ku nsonga y'omwogezi w'ekibiina kyaffe, tuwe obukulembeze n'obulamuzi obw'obwenkanya n'amazima. Honorable Joel Bisekezi Ssenyonyi osaanidde olekulire obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda obeere ekyokulabirako eri bannayuganda n'abakulembeze baayo. Leka kukiyimba buyimbi ogwanidde okikole. National Unity Platform ke kaseera eweggwanga waweeyimiridde ku kigambo nguzi, obulyako, obukenuzi, obulabbayi wamu n'obubbi mu bakulembeze baayo ku lwa Katonda n'ensi yange. Amannya Mulindo Emmanuel, omuwandiisi w'abataka abasusse emyaka 6 okudda waggulu. Ekiwandiiko kyolekera Pulezidenti Jeno wa NUP era gwe tusaba akole bino bye tutadde mu kiwandiiko kyaffe nga bw'azze akola, kubanga Pulezidenti waffe ebintu ebimu abifuna ku social media era n'abyanukula mu buliwo ku speed. Twali tulowooza nti kino ajja kukikolako mangu nga nakyo bwe kyafuluma edda ku social media, naye kirudde nga tekikoleddwako. Ate omuntu eyakikola tulaba gwagenda naye gyakitambula ennaku zino, ffe nga ate tulinga abalowooza nti aliko enziro. Ate ku lw'ekibiina ne tulowooza nti singa abaako kyakola mu bwangu ayinza okutaasa ekibiina, kubanga ebintu bino bimaze okutambula, byandibanga biyingidde ne mu kkooti. Ate kye tutandyagadde
kooti ekake bantu kukola ki nga ye ng'omukulembeze waffe tasobodde kulaba nsonga eno mangu. Kale eno y'ensonga etujjeeyo tulabike nti tugaba eddagala ate tuleme kuwoza kale twaliwo naye ne tutakola ki. Naye mukulu Joel Ssenyonyi agamba nti bino yabirabirawo era nti we yali akyali ng'ali chairperson wa COSASE bino yali yabisoma dda nti bano baagala kubanga bamufrustratinga nga bw'ayogera mu katambi kano. So by insisting on these issues, I'm doing my job and I will not stop. If anything, I'll take it a notch higher. Because I think they want to frustrate me so that I keep quiet and they keep cutting their deals in the Parliamentary Commission. I'll not keep quiet because I'm not a member of the Commission at the wish of anybody. None of those people on the Commission invited me there. None of them. I'm sure if they were to cast a vote, all of them would vote and say, Ssenyonyi should cease being a member of the Commission. But unfortunately, they don't have those powers. So I am there, and I am there to stay, and I will demand for my space in that commission because I'm there on behalf of the people of Uganda. And these questions that I ask them on behalf of the people of Uganda. That's why I'll not keep quiet. Dekeyo atudde omwana muwala Carol Nantongo. Nantongo ebibuuzo bingi era ndowooza ndudde nga ndeeta emboozi ya Carol Nantongo. Naye leero yagambye mbu kababuulire ekisembayo era ta expecting omulundi omulala omuntu kuddamu kubanga amubuuza ekintu ekikwata ku Eddy Kenzo. Nantongo agamba nti yes kituufu mbu baali n'enkolagana ye ne Eddy Kenzo ey'ekyama bye bigambo bye bw'atyo bw'ayogedde baali n'enkolagana yaabwe ng'abantu ey'ekyama. Naye Carol Nantongo agamba nti oluvannyuma lwe yamala okukizuula nti Eddy Kenzo ayina Honorable Fiona Nyamutoolo okuva olwo n'abivaako era n'amovinga on n'atandika obulamu bwe obulala. Temumbuuza nkolagana ki eya private baali boogera ki naye ebyo bye bigambo bye oba mulina ebirala bimwetaaga okubanga mumanya. Agambye nti abazzeemu omulundi ogusembayo nti kubanga ekibuuzo kifuuse kibuuzo nti buli bwafeesingako bannamawulire ekyo ekibuuzo tekibulawo. Buli bwakola bw'ati bamubuuza Eddy Kenzo ye owulira otya lwaki tebaakuyita ku mbaga ye abange. Agamba nti munnange kimubadde mwetaaga okumanya akibagambye nti baalina enkolagana bo ng'abo ababiri era mbu baali balina private communications zaabwe nk'abantu abakulu. Naye agamba nti oluvannyuma lw'okitegeera nti waliyo minisita ye n'aba ng'akibuukamu mpolampola. So ndowooza bye bimu ne Baledia Jasmine, Miss Uganda, Annette Mukunde. So agambye nti ekyo ndowooza amaze okibaddamu oba amaze okiddamu tasuubirayo ate bannange okuddamu mbu nga mumubuuza same question kubanga agamba nti abikooye question yagizzeemu everyday nti buli wasinkana amawulire bamubuuza kintu kimu Eddy Kenzo. Agambye nti munnange kyekyo naye ekyo tekibagaana okubeera nga bakyali ki bamukwano ye ne Eddy Kenzo. So titemuddamu ekyo kiwedde era tasuubira nti muliddamu kubanga mubuuza ebikwata ku Eddy Kenzo. Simanyi tewagenda ku mbaga, simanyi tebaakuyita, simanyi olinze eki nkolagana ki gye wali olina ne Eddy Kenzo bla bla bla. Agamba nti ekyo kiwedde era tagenda kuddamu okubanga ate abaddamu singa bannamawulire mujja kuba ate mubuuziza ku nsonga y'emu. Nga tuvuddeko munnange ate tuddeko ew'omuzibe wa SB4 ono ye munnange buli lukya ebintu byeyongera okumwonoonekera buli lukya byeyongera okwonooneka era essaawa eno wenjogerera olunaku olweggulo yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti. Nandigamba nti essaawa eno gakaaba gakumba bamutaddeko emisango embu ejwa defilement muwala wa myaka 15. Bw'oba mujjukira nali nabanyumizaako sitole eyo
mbu yasendasenda omwana oba yali wa neighbor muwala wa myaka 15 n'amukozesa ate mbu taata w'omwana oyo mulema ate ono omuzibe mbu n'ateekako kubanga avuma taata w'omuwala oyo. Era munnange olwaleero abadde alajjana naye nga w'omumanyi nti muzibe ate abasinga obungi tumanyi nti alaba mbu alaba naye nga byonna abikola. Muwulira ebigambo bye, ono muzibe tawena. Musajja naye ye nenfuna wembeera nali mbeera ku nguudo naye tebandeka. Mukama Katonda ali basasula. Obadde kisibu. Kuletedde. Baletedde. But is it no? Afande ndi muzibe ne baluwa nzirina ez'obuzibe. Amaaso tugalaka. Bakuba ebiso. Mumanyi abantu abira. Nze simanyi na musango gw'ensibya wano. Jangu. Bije? Just sorry. Tuka. Afande, good morning. Jangu. How are you? Just sorry. Tuka. Ebyo munnaffe era ebyomuzibe nabyo tujja kubanga ndowooza tubigobera kubanga ebyo biwanvu. Mujjukire gye twatandikira eri paka essaawa ya kakati buli lukya ayogeddemu awo ekigambo n'agamba mbu yali anoonya kwebeezaawo n'afuna akayumba n'ava ku street mbu lwaki temumuleka mbu Mukama Katonda alibaddizaawo. Oba oliyo naye amanyi nti kati byali akola si bituufu nga kati ye agambye mbu tamanyi na musango lwaki bamukutte. Sigala naffe tujja kubanga tukomawo temuvaawo.